بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد matenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala kakasanti yasinzibwa mu butuufu atagattibwako kintu kirala kyonna. Tumusaba okusaasa n'emirembe ku mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera obulungamu bwe byasomesa ila yaumiddin. Darusu yaffe esembyeyo twamala okutunuulira alfuruudu almuqaddaratu fi kitaabillah, emigabo egyagerekebwa mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Era emigabo egyo netugamba wakulna annaha sitta, tugamba emigabo egyo giri mukaaga. Sahibu rahbiya yayogera mu abiyati ze nagamba falfardu fi nas alkitabi sitta, agamba falfardu fi nas alkitabi sitta, emigabo mu nasu y'ekitabo giri amakulu mu bwino giri mukaaga. La farda fil irthi siwaha albatta, tewali migabo mirala mu byobusika egitali egyo. N'atandika ga nisfun wa rubu'un thumma nisfu rubu'i wathulusu wassudusu binassi shar'i wathuluthani wa huma tamam. Abaji mazeeko naga fahfadhu fa kullu hafidhin imam, gikwate buli akwata abeera ki abeera imam. Kyekyo falfardu fi nassi alkitabi sitta la fardan fi lirthi siwaha albatta nisfun wa rubu'un wa nisfun rubu' wathulusu wassudusu binassi shar'i wathuluthani wa huma tamam fahfadhu fa kullu hafidhin imam. Migabo giri mukaaga. Era emigabo egyo gitwayogera omukaaga twabulayo kapaati kamu ak'okunyonyola tafsiri ya aya esembayo mu suratu an-nisa. Ke kanyomero kokka kabulayo wekye yaggwa twanyonyola bulungi nnyo emigabo egyo omukaaga nga Allah tabaraka wa taala bwe yagirambika. Netusigazayo kapaati akakunyonyola aya esembayo yokka mu suratu an-nisa, kubanga emigabo egyo gyonna ne taksimaati Allah subhanahu wa ta'ala yazoogera mu Qur'ani mu ayati zitwalaba. Era y'ensonga lwaki baziyita alfuruudu almuqaddaratu fi kitaabillah, emigabo emigereke mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya esembayo olwaleero gye tumaliriza mu suratu an-nisa, Allah tabaraka wa ta'ala agamba yastaftunaka, bakubuuza yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, bagambe Allah yabaddamu fil kalala. Kalala twamwogerako, wa huwa alladhi mata bila usulin wala furu'i, yani wala usula lahu wala furu'a, ye muntu afudde nga talina usulu bamuzaala wala furu'u wadde abakola ki abamuvaamu bazaala. Kati Allah agamba yastaftunaka, bakubuuza gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, qulillahu yuftikum fil kalala, bagambe Allah yabaddamu kubikwatagana n'omuntu afudde nga talina bazadde ate talina baana bazaala. N'agamba inimru'un halaka, inimru'un halaka bimaana maata, omuntu yenna bw'abanga afudde, ayi maata. Qala Allahu ta'ala kullu shay'in halikun illa wajhahu, Allah yaga buli kintu kyonna haliku bimaana kyakufa, buli kintu kyonna kyonna kyakufa okujjako ye Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kullu shay'in yafni wala yabqa illa Allah azza wa jalla, wala yabqa illa Allah azza wa jalla. Wa kama qala ta'ala kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram.
Allah yagenda osigalawo yekka. Kati Allah agamba in imru'un halaka, singa omuntu yenna bw'aba afudde, laysa lahu waladu, naye ng'afudde talina mwana, walahu ukhtun, naye ng'ayina mwannyina, walahu ukhtu, naye ng'ayina mwannyina, yaani ayina mwannyina ukhtun shaqiqa oba ukhtu li ab, ba mirundi ebiri baba ategeezaawo, kubanga bannyina b'omuntu ba miteeko esatu. Waliwo mwannyoko nga mugatta taata ne maama, waliwo mwannyoko nga mugatta taata yekka, waliwo mwannyoko nga mugatta maama yekka. Kati wano Allah ategeeza ba mirundi ebiri bokka abasoose, wano bategeeza mweno aya. Bali abalala lwaki tabategeeza mweno aya? Eyo ye ansa, ye jawaabu, ye jawaabu. Kubanga tuhaboogera ddamu eri aya eyaggwa, kitegedde, tuhaboogera eri mu aya eyaggwa. Allah tabaraka wa taala yaboogerako ne tubamaliriza, ensonga wano taboogerako wano. Era nabagamba nti wano ukhtun shaqiiqu ne ukhtun li ab taliiwo, kubanga bajja kujja ku nkomerero y'essuula bwetyo bwe twagamba. Kati wano tebaliiwo kubanga twabamaliriza dda bbiri ebyayita. Tayib, kati Allah subhanahu wa taala so tabaleeta lwakuba nti ba kika kirala, ayo illa eyali badde illa, lwaki tebafuna mugabo guno. Naye wano lwaki taboogedde? Kubanga yaboogera dde eri emabega. Lwaki tebafuna guno mugabo? Kubanga kati bafamire endala wekisobola okuba nga illa baganyisizza okufuna omugabo. Naye bwe taboogera liannahu sabaka dhikiruhunna, okuboogera kwakola ki? Waggwa. Kati Allah anategeeza omuntu waaba afudde n'aleka mwannyina nga bagatta taata ne maama, oba n'aleka mwannyina nga bagatta taata yekka. Kati Allah gwayogerako wano in imru'un halaka, omuntu yenna bw'aba nga afudde, laysa lahu waladu, nga talina mwana. N'ekigambo talina mwana nakyo tukigaziyeemu tugambe tutya? Talina mwana al asli oba al hafid, nga talina mwana yennyini gwazaalira ddala amuvaamu, oba omwana w'omwana we, mu Luganda gwe bayita omuzzukulu. Kubanga bwe wabeerawo omuzzukulu era oyo abalibwa nti alina ki? Abalibwa nti alina omwana. Kabeere muzzukulu nga muwala yaaliwo naye ng'azaalibwa omwana wa bulenzi. Otegedde? Abeera muzzukulu we era abeera wa famire ye, kubanga mutabani we abaana bazaala baba baki? Wabula bw'abeera omuzzukulu azaalibwa omuwala, awo tugamba tutya? Ne bw'aba mulenzi, ne bw'aba mulenzi si bwe kiri? Naye ng'azaalibwa muwala, oba kitegedde? Kati mulangira muwala we oli yani akwata Kurani? Aisha. Kati Aisha bw'aba yaleseewo omu ku baana be, tetumubala, ewe tetumubala, kubanga oyo omwana wa Aisha tumubala eri gye bamuzaala, yeri ebiki? Yeri ebibye. So nga ate Hamza ne bw'aba taliiwo, naye omwana wa Hamza nga waali muwala oba mulenzi afuna. Okitegedde? Kati idhan kyekino ekiri wano kyetwagamba nti abnauna, abaana baffe, abnauna abaana baffe be baana b'abaana baffe abalenzi. Banuuna banu abnaina, banuuna banu abnaina. Fe abaana baffe betumanyi be bazaalibwa abaana baffe abaki? Abalenzi. Okiraba? Wa abnau banatina, ate abaana b'abawala baffe abnau rijalun ajanib, abo baana b'abasajja b'ebbali ffe situbamanyi. Okitegedde? Abo bagenda eyo gye bafumbirwa bazaalira bali, tebazaalira ffe. Kati ne wano bwe kiri,
inimru'un halaka senga omuntu afudde laisa lahu walad nga talina mwana omwana yenyini al ibnu al asil omwana we yenyini gwazaala au oba omuzzukulu gyokka tekimala oba omuzzukulu ow'omwana omulenzi okiraba abo bonna nga tebaliwo talina mwana talina muzzukulu wa mwana mulenzi kubanga ow'omwana ow'omuwala wujuduhu ka adami ne bwabeerawo n'obutabeerawo byonna ala haddin sawa byonna byebimu kati kyebabala tuwaayirako inimru'un halaka laisa lahu waladu senga omuntu aba afudde nga talina mwana we omwana we gwazaalira ddala oba muzzukulu we azaalibwa omulenzi inimru'un halaka laisa lahu waladu walahu ukhtu ng'ayina mwannyina netugamba mwannyina wennyini gwe bagatta taata ne maama oba mwannyina gwe bagatta taata yekka ali Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba falaha nisfu ma taraka falaha eno laamu ya muwala falaha yani tamliku afuna namulimikiya falaha afuna yani tastahiqu laamu istihqaq akakatibwako okufuna ekiraba aga falaha nisfu ma taraka afuna haafu ku maali gyabalese ani gyabalese katogera ku muntu afudde n'aleka mwannyina kati mwannyina afuna ki afuna haafu tayib kobe nga wazaala nijja okuba wazaala abaana bonna ne bafa taatawo n'afa ne maama wo n'afa n'abaana ne bafa ne muwunzika obulamu nga musigaddewo babiri gwe ne mwannyoko kati Allah gwe gwayogerako wa omuntu afudde aleseewo mwannyina yekka bali abantu babiri mu dduniya ya Mungu muno kati mwannyoko afuna haafu ku maali yo kale bano ekyewuunyisa mulangira anti kati oyimbadde nzija ekyewuunyisa nti ne bw'oba olese omukyala ne bw'oba olese omukyala mwannyoko agenda kufuna era kinene okusinga omukyala kubanga tugenda kusooka tumuwe haafu tegenda muvaako olw'okubeerawo kw'omukyala tegenda muvaako asigala agifuna haafu yennyini omukyala tusooka nitumuwaako kwota kimu kyakuna ku biliyoni emu tusooka nitumuwaako obukadde 2.5 ono omukyala ntusooka tumuwa 5 mwannyina onki kati wasigala 2.5 tunoonya ali okumpi naawe tugenda okulaba nga mwannyo mukyala bakuli wala akuliko lwa maswalihi akuli wala takuli kumpi nnyo mu babu raddi abagiraba baddiza asinga okujjeewuwo ng'ayitira ku nsonga esinga obukulu katwala badda ensonga zino ezireetera abantu okusika essatu eya nasabu yesinga amaanyi ey'omusaayi kati ayitidde ku nsonga y'omusaayi muzito singa kwayitidde ku yanneka neya wala kati zino ebbiri tugamba kati kubana ababiri ani ali okumpi ennyo nti wa nasabu naye nga 75 oba 75 nga mwannyoko alutwala mukazi wo ajula omutemula ekiro ebigambo bibeeraawo baaba okiraba ne type kati naye nga tumugamba naye ayina mwannyina naye alinde mwannyina bw'ali afa ajja kutwala 75 ye talina mwannyina byebimu kubanga naawe linde sabirira owuwaffe nga muliwo babiri naawe ojja kufuna 75 kubanga naawe olina mwannyo okiraba kati bya Allah si byaffe Allah yabigaba ya Allah wate wabigaba tayib kati abalaba nti omukyala addizibwa bamuddiza 2.5 abatalaba nti omukyala taddizibwa baga baddiza basajja bokka 2.5 babitwala mu baiti mali muslimina babitwala ku sipiri mu kanso babitwala ku sipiri mu kanso babiddiza mukyalawo babitwala mu ggwanika ly'obusiraamu ne lisobola obigabanya abasiraamu bonna ne babifunamu sipiri mu kanso kati yeggwanika ly'obusiraamu eririwo gye tubitwala
Taib kakati inimruun halaka, omuntu yenna bwakola ki waafa. Inimruun halaka, omuntu yenna bwafa, laisa lahu waladun, nga talina ki gwazaalira ddala, oba omuzzukulu we ow'omulenzi. Laisa lahu waladun walahu ukhtun, ng'alina ki mwannyina. Mwannyina bwe bagatta taata ne maama, oba bwe bagatta taata yekka, falaha nisfu ma taraka, mwannyina oyo afuna haafu ku maali oyo mwannyina gy'aba alese. Wahuwa yarithuha, kati Allah n'akyusa wahuwa yarithuha, ate naye wahuwa adhamiru yarji'u ila aldhakar huna, omulenzi kati afudde, kati Allah akyusiza wahuwa yarithuha, naye era amusikira, kubanga muli babiri. Wahuwa yarithuha, naye omulenzi naye era asobola okusikira ani? Kati bwatyo Allah akyusiza gani n'omulenzi naye era asikira mwannyina omuwala. Illam yakun laha waladu, singa omwana ow'obuwala oli naye afudde talese mwana. Fa in kanata thnataini, kati ate bwe babeera nga alese babiri. Fa in kanata thnataini, bwe babeera nga alese babiri. Falahuma thuluthani mimma taraka, bafuna bibiri byakusatu mu maali gy'aba alese. Kati wabadde oli abadde omu omuwala ng'afuna 1/2, bukadde 5 tuli ffenna. Kati wano agamba bw'oba olese bannyoko bameka? Babiri. Kati Allah subhanahu wa ta'ala abongeddeko omugabo omulala, bagenda kufuna meka? Bibiri byakusatu. Kati kitegeeza tugenda kukwata obukadde 3 plus ezo ze tuba tubawa 606 n'ezigwamu point, then wasigalewo 303 n'obugwamu. Wekitegedde? Kati abo Allah abongeddeko bibiri byakusatu. Bibiri byakusatu kitegeeza bwe buba obukadde 9 buba obukadde 600, bye bibiri byakusatu. Amakulu emaali gigabanyeemu emirundi 3, emiteeko ebiri ogikwate ogikole ki bye bayita bibiri byakusatu. Totowaananga nnyo n'ekyo bibiri byakusatu byenkana kya emaali gigabanyeemu emirundi 3, bukadde 600 bugabanyeemu emirundi 3, biliyoni gigabizeemu emirundi 3. Abawala obawe bibiri byakusatu, olwo bafuuse bameka? Olwo bafuuse babiri, bavuddeyo ku kimu ekyokubiri abatakyafuna waafu abagenda kufuna. Wa in kanu ikhwata rijalan wa nisaa, kati waliwo ekibuuzo. Allah subhanahu wa ta'ala wano taleeseewo nti ate abalenzi bwe babeera babiri. Tokiraba? Kubanga mubashara taleeseewo bwe baba abawala babadde babiri, kuba asoose n'atugamba omuwala mwannyoko akusikira, si bwe kiri? N'amala n'agamba naawe okola ki? Omusikira. Bw'amala Allah n'agenda ku babiri, agenze ku bannyoka bameka? Ababiri. Kati wali badde tulindayo n'abalenzi abameka? Naye bo tabaleese. N'aleka bannyina babiri, so ng'ate gwe bw'ofa n'oleka bannyoko babiri, Allah akyogedde wano tuli ffenna. Naye ate mwannyoko bw'afa n'aleka mmwe ba brothers be babiri, ekyo Allah takyogedde wano. Tokiraba? Wano tekiriiwo wano. Kiba kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nga bwe twayogera eri ti anna Allah subhanahu wa ta'ala yukhatibu al-uqala, anna Allah yukhatibu al-uqala, Allah ayogera n'abagezi abategeera amangu. Eri yagamba bw'oba ofudde n'oleka maama ne taata, n'agamba maama afuna kimu kyakusatu, taata teyayogera, sigamba teyamuwa, teyayogera, teyamwogerako. Kitegeeza yakola ki? Kale kitegeeza naawe bw'oba olesa abalenzi babiri,
abo bamuasabun batwala butwazi maali ne batema kyenkani tewali gamba nti kimu kyako yonna bukolokolo bo tebagamba batemereko bibiri byakusatu tebayingira mu bibiri byakusatu eyo yonna bagikola ki bagyetikka okiraba era kyekimu wano ne bwoba weetegereza wano wetuvudde Allah tabaraka wataala agambye bane Qur'ani yeewunyisa wa huwa yarithuha naye amusikira Allah tatubudde kyamuwa oba kiraba saati ku muwala yakyogedde bw'oba ofudde n'oleka omuwala falaha nisfu okiraba omuwala Allah yamuwalira afuna kimu kyakubiri n'agamba wa huwa yarithuha n'omulenzi era asikira omuwala tayogadde kyamuwadde tolaba yetegeza akola bukozi aleta bulesi pickup n'apakira akasito wamanyina kabadde abeeramu byonna n'akuulita nabyo tega nti otwalako mmeka byonna oyo omusajja alina amasuuliya mangi agenda kuwasa agenda kuzalira umma agenda kulwana jihadi agenda kukola emirimu gy'eddiini kakati tomugamba mbu ebintu byamanyuka otwalako zenkanawa byonna bibye oba okitegedde aneko niwe aba ayina mwami we aba ayina mwami we atawo kirala aba ayina mwami we afunako 1/4 oba half bw'abeera tewali mwana aba agenda afunako half esigadde mwanyina naye wano twogedde ku muntu nga talina bantu bonna kalaala talina usul na furul ekiraba kitegera n'abalala tewali ithan kati Allah gwagabira olaba Qur'ani buli lwogiwa obudde n'ogyetegereza wano Allah n'amugabidde bw'atuuse ku mulenzi agabira wa huwa yarithuha n'akoma wa huwa yarithuha naye amusikira wanaye latifu eri awo ng'olabira lwaki ate ye omugabo gw'omulenzi wano Allah tagutubuulidde kasa agambye amusikira bimaana yaakhudhu lkulla byonna bikola ki abitwala n'amala n'agamba bwe baba babadde abawala babiri bannyoko nga boolese bafuna bibiri byakusatu ku maaliyo si bwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala n'atagamba ate ne abalenzi ababiri oba ba brothers ababiri nabo bafune bino Allah teyayogera n'agamba illam yakun laha walad fa in kanata thnataini falahuma thuluthani mimma taraka bafuna bibiri byakusatu ku maali gy'oboolese mu maali ebeerekeddwa mimma taraka mweyo gyabalese wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa kati Allah n'agenda weetaaga kati okunnyonnyola kati olwo bali kintabuli bwe babeera nga boolese ikhwatan rijalan wa nisaa oleseewo ab'obulenzi n'olekawo n'abaaki n'ab'obuwala kati Allah yalaba nga weetaaga okunnyonnyola emiteeko gyonna olwo giba giweddewo fa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn awo weetaaga okunnyonnyola bwe babeera nga beetabise olese omulenzi n'oleka n'omuwala falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn abalenzi bafuna emigabo ebiri omuwala gumu buli mulenzi afuna emigabo ebiri omulenzi afuna emigabo ebiri egifunibwa era abawala babiri falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn yani akubisaamu ebibiri ku mugabo ogufunibwa omuwala maana falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn omugaba omulenzi omu afuna emigabo ebiri egy'abawala ekitegedde bulungi kati wano tulina abantu emiteeko Allah tabaraka wataala gyayogedde bw'oba ofudde n'oleka mwannyoko yekka oyo omu mwana wa buwala Allah amuwadde hafu tuli ffenna bw'oba ofudde n'oleka bannyoko babiri Allah abawadde bibiri byakusatu bw'oba ofudde n'oleka mwannyoko ng'omuwala olwo yafudde n'aleka brother we omu emaali yonna agitwala baleka ba brothers babiri emaali yonna bagitwala miteeko ena omuteeko ogwokutaano bw'aba ofudde nga bali kintabuli oleseewo omuwala n'omulenzi oleseewo omuwala omu n'omulenzi oba abawala babiri n'abalenzi babiri okiraba oba abalenzi babiri omuwala omu oba abawala babiri omulenzi omu bwe baba basigadde bwe batyo falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn tukubisaamu bukubisa
abalenzi tubadabolinga, omulenzi atwala emigabo 2 egy'abawala. Oba kitegerekese bulungi? Kivuddeyo bulungi oba kibuzeemu? Kanchangu wano ku board. Bw'oba ofudde n'oleka abaana 3 oba kale bannyoko 3, kati omuwala ali omu si ebintu, kakati bana abalenzi baniina, bano balenzi. Kati wano omuwala ali omu, bano balenzi. Kati wano mu nkola ennyangu tugamba nti bano bali 4, ono omu. Oba olese kati emigabo giba gigenda kubeera 5. Otulaba? Kati wano tugenda kuteekawo millions, katubaye 1, 2, 3, 4, 5. Wano millions 10, ni wano 10, ni wano 10, ni wano 10, ni wano 10. Kati nga tugamba omwana w'obuwala londako omugabo gumu, ng'atwala wano millions 10. Buli mulenzi nga tumugamba londawo omugabo gw'omuwala emirundi emeka, kyekyo lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Londawo emigabo emeka? 2. Kati ono abeera mulenzi omu n'ono omu. Abadde abolinze omuwala emirundi emeka? 2. Mu bufunze omulenzi afuna millions 2 buli mulenzi, omuwala n'afuna millions 10. Kyekyo Allah kye yagamba lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Kababeere bannyoko bwe batyo bagabana, kababeere baana bo bennyini b'ozaala. Lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn. Omwana ow'obulenzi afuna emigabo 2, omuwala omulenzi akubisa emigabo gy'omuwala emirundi 2. Allah tabaraka wa taala amaliza amateeka gano agamba wa in kanu ikhwata ar-rijala wa nisaa falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Allahu akbar. Illa yubayyinu Allahu lakum, bino byonna Allah bibannyonnyola, an tadhillu, muleme kubula. Buli bonna abasalawo okuva ku ngabana ya Allah tabaraka wa taala ne bagamba bagende ewa administrator general yajja obbagabira obulungi, faqad dhallu, baba baabula ne bava ku buluŋŋamu obuyimiriddeko amazima agataliiko wadde okukaayana, amazima agatambulirako ensi eno gali mu kuteeka mu bino. Allah okuba nti buno bonna obudde abuwaddeyo kutunnyonnyola, abatayisa buyisa budde. yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Huna yadhkuru as-sabab limadha bayyana hadhihi al-furu'. Ensonga wano agitubuulira ekimunnyonnyoza bino byonna, an tadhillu, muleme kubula. Bw'omuga nti musazeewo mmwe muli we are contented with administrator general, si bwe mugamba? Bali contented but tebalina, we have no problem with that. Oluzungu ne luvaayo abo tayi makooti bonna beesaza bati tetulina buzibu. Faqad dhalaltum, muba mukoze eki? Mubuze. Bwe mugamba omukulu w'ekika y'aba atugabira, faqad dhalaltum, muba mubuze. Abokusatu bwe musalawo ne mugamba omusika y'aba atugabanyiza, faqad dhalaltum, muba mubuze. Omuteeko ogwokuna bwe musalawo ne mugamba ffe tuli ba Luganda, ffenna taata waffe y'omu ne maama waffe y'omu, ffenna tukkaanyiza tugabane kyenkana, tuwali buzibu. Faqad dhalaltum, mwenna maama y'omu ne taata y'omu, ffenna tewali tetulina, ffenna we are the same, tetulina buzibu. Ononze ono family yemu tulyandemu, sitwagala ebintu ebyo byakusosola toli atwala emirundi 2. No, tetujja kukkiriza. Faqad dhalaltu. Ate bonna basoma oluzungu bali awo beesa
bekalakaza bonna bagamba bagala mwenkanonkano si bwe kiri babigabana bimu banyi baita gender balance abaami n'abasajja byonna kati ate abali bawangalira Switzerland Canada abalaba UK kati boogera ensi ezitiisatiisa mbuziyinza okujjulula amateeka gano aga Allah ensi ezitiisatiisa bano Allah be yagamba ya'lamuna dhahira min alhayati dunya bamanyi bino ebyokungulu bino ebyensi wahum anil akhirati hum ghafirun n'ebiri ebyenkomero babigayalirira tebabiwadde budde tebye biriko okwesima kwabo n'ebino babimanyi nnyo era balaga bakugu nnyo era balaga buli kimu baamalayo buli kimu balaga nti baamalayo basobola okukkaanya bandeemu noti baagala kuteekawo kusosola kati oli sisita wange bwanalaba nga nze ntutte emirundi ebiri kijja muyisa bubi oluganda lujja kumenyeka tugaa terugenda kumenyeka lugenda kuyunga awo lugenda kuyunga kubanga Allah yalumanyi okusinga Allah amanyi oluganda bwattu bwe yagamba omwana w'obulenzi egi obuwala omwo kati byonna abantu bye bakulungutaniramu eyo byonna kubula kati tukkaanye eno estate nene situjja gitematema tugireke wamu tugidevelopinga awo buli anayagala jafune percentage ye ewa abantu bagenda foomu omu omusajja agisigaleko mwenna mukabe ennaku mu ttaka nga yagitwala ogwo state ya taata estate nene tetujja gigabana taata ebintu bino byamutawanya nnyo tubikuumire wamu bisigale kati buli anayagala ggi wano afune percentage ye mubitemeteme buli muntu afune haki ye buli muntu afune nga akake kamuli wano afe nga haki ye agiina wano mu busawo naye kati abantu bali mu ebyo estate eryawo no estate nene baseka tebajja gisobola gitematema gwani yaga nti baseka bebatematema oba yogedde ekigambo ekinyana okukaafuwaza naye estate nene baseka tebajja gisobola baseka babijjawa bibaga mbadde ba implementinga bwe implement za Allah byatematema kati ekyo implementation ebalima baseka bibi naye estate nene baseka basobola buno obuntu obutono nkoko bumyu kugaba ebyo bintu ebitono bagaba n'engoye bagaba engoye z'omufu emizigo esatu ena balabanga baseka basobola okugaba ebyo bintu faamu y'obumyu enkoko faamu y'enkoko engoye z'omufu ebyo estate nene kaŋŋaŋa baseka bagigaba mu dakiika 4 ng'ewedde nga buli muntu ategedde kyafuna dakiika 4 nga buli muntu ategedde kyafuna kubanga ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir ayinza obutamanyi oyo yabatonda ng'ate ye mumanyi w'ebyama eby'omunda ddala omukenkufu amanyi ng'ofuna kino ne kino ne kino ne kino ng'ofuna saveya basika tebeetagisa na kulwawo ku estate yo gy'ogamba nnene bayita buyise mu saveya bamuga gwe jangu mu saveya beera ate n'omulala bayita value aba yamaze dda kuba evaluation report weri wano ku mmeeza evaluation report nga bagitadde wano value bamusimbudde nadda yagenze basigazaawo value gundi ono omusaveya abamugamba ono agenda kufuna ikazi 8 point no nagenda kufuna ikazi 4 nagenda kufuna 1.6 genda otemeteme ebyo mane baseka basimbula nga musaveya yakirira ku gundi ku ground ng'abeere omugambo otusi ng'asimba empanyi ng'asimba obuyinja nga baseka bagenze dda bali ku isitawo eno bazze dda mu isitawo nga basaza bo basira tebali awo olunaku lulamba bwe bali awo bwe batiisatiisa n'obusente tebajja gisobola estate yaabwe yenkana kyeyo yenkana Uganda yonna ne America naani zonna bw'ozigatta estate gy'oyogerako aye bw'oba ogasse zonna ensi zonna bweziti zonna bagamba tuwe obugazi bwazo zenkana ki square meters bweziti busirivu bwe buti busirivu bwe buti nga bakuwa either tewali kisobola kubalema kubanga Allah yennyini Allah nannyini nsi yagabanya bino ebintu tewali wogenda kulowooleza mbu abawali balemereddwa batya pozi bawali mbenagidi bayinza okulemerwa nga sitaani yebasomesa naye bawalimu abalala abasoma ebintu babitegeera tebasobola gamba estate ebakanze kumanya nnene nnyo n'abawali mbatidde bonna bagivuddeko bagivaako lwobuli azaamaanya mpozi bamuteekamu onaakukusa bino onaakweka bino onaalimba biri ebyo bye biyinza okugjawo abawalimu naye baba tebalemereddwa okugaba kubalemeredde kati Allah ga yubayinu Allahu lakum an tadhillu bino byonna Allah abibanyonyola muleme kubula bali mubatunda butunuzi mu kiraamo
nga waliko owandiise n'ogamba abaana bange ab'emuyenga mugabananga emuyenga ne maama wammwe, n'ab'ekansanga nammwe mugabananga ekansanga ne maama wammwe, nga tugamba bano baabula ono yawandiika bino bifu. Era Allah yatuwa olukusa olutereeza ebyo. Bwe babeera abo be yazaala nga bannaddiini, Allah atukkiriza okutereeza ekyo ekiraamo bwe kito ekitali kituufu. faman khafa min muusin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala ithma alayhi. Omuntu yenna bw'atya nti ono yalaama olwo n'omulaamya ayinza okwekubiira, ayinza okukola ensobi, ayinza okukola obulyazaamanya n'alongoosa n'atereerera, fala ithma alayhi, talina musango gw'abaakoze. Kati ekiraamo ng'ekyo abaana ab'egindi mugabanengaawo, kubanga obuzibu oba oleese oba otegeezezza nti mukyalawo ow'emuyenga bagenda muwa 1/8, then bagenda n'ekansanga n'ow'ekansanga bamuwe 1/8. Mu shariya ekyo tekiriiyo. 1/8 ekyabakyala tekibeera kya mirundi ebiri, era ekyo kiba tekikyali 1/8 kuba bakwata 1/8 ne bagattako 1/8, bafulumya mmeka? Ajja kulanga kikyusa. Tokiraba? Kati Allah agamba yubayyinu Allahu lakum an tadhillu. Bino byonna Allah tabaraka wa taala bibanyonyola muleme kukola ki? Muleme kunywe. An tadhillu bimaana alla tadhillu, kyategeeza alla tadhillu, muleme kukola ki? Muleme kubula. Wallahu bikulli shay'in alim. Ate nga Allah tabaraka wa taala buli kintu kyonna akola ki? Akimanyi. Rawa al-Bukhari عن البراء بن عازب أقام قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك. ورأى إمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله أقام أنتم بكوا الله عليه الصلاة والسلام ينجل جيندي وأنا مريض يلي مرود لا أعقل بس كاتجيرا. جابر يلي تتوي فا ناملك لبني نبانش. جابر يلي تنوس قتناروا له برود بيروزا kyayinza okufa. Ate obulwadde obwo nabbi yagenda okumulambula n'amutuukako nga Jabiri takyategeera. Jabiri aga nti fatawaddaa, nabbi n'afuna wuzu, thumma sabba alayya, oluvannyuma amazzi nabbi ge yafunamu wuzu n'aganjiira, aw qaala subbu alayhi, oba nabbi yabagamba muyiweeko amazzi ago, ne bagamuyiwako, agamba fa aqiltu, nenziramu nentegeera. Fakultu, ne mugamba innahu la yarithuni, nabbi ndaba tewali agenda kunsikira, amakulu tewali agenda twala byendese, illa kalala, ngenda kufa ng'omuntu kalala, makulu sina taata na maama. Fakaifa almirath, ebyobugagga bwange bigenda kugabanyizibwa bitya? Qala, n'agamba fa anzala Allahu ayat alfaraid, Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya eya faraidu akhrajahu fi sahihain. Aya gamba yastaftunaka, yeyo gye tusembyeyo okubeera nga tusoma. Idhan, kati mu bufunze emigabo Allah tabaraka wa ta'ala gye yalambika emaali y'omufu mwegabirwa ya mirundi 6. Baani abagifuna? Buli mugabo guliko abagufuna. Tutandike wano, Sheikh ye nannyini kitabo yatandika ne anisfu. Nife tusobola otandika ne omugabo oguliko abantu abatono. Manya abantu bwe bajja ku katono ng'ogenda obatwala ku kingi, baba erimu tebajja gitya nnyo. Omugabo ogusooka katugambe 1/4. Ogwo gufunibwa abakyala abasobola okufuna omugabo guno. Kansooke na mugabo ogusemberayo ddala okubaako ennamba entono 1/8. Guno gufunibwa abakyala oba omukyala ne bwaba omu, ogwo omugabo gwa mukyala. Then omugabo oguddako 1/4. 1/4 ekyo kifunibwa abantu ba mirundi 2. Kifunibwa omwami gwe bayita zawuji, bayita azawujaati.
oba zawuja oba zawujaati. Kati ono bamuyita zawuju. Abaganda bamuti bagamba teri ssemwandu, abagamba munoonyeze erinnya lye bamuyita batya? Omwami afiiriddwako mukyalo bamuyita batya? Ssemwandu bakigaana, Abaganda ennyo tebakyagala nakiwuliza ekyo. Bagala teri musajja nga bamuyita ssemwandu, mutaliiyo. Ne munoonyeze erinnya gyeriri gubuuza Abaganda banyi bajjaku. Kati Ssekamasuuli tumuyite tutya? Omwami afiiriddwako mukyala we. Si mwandu. Yabasolako obusazaaje ogaye mwandu nedda se. Erinnya gyeririnze era bw'olyogera ndimanya nti lyeyo. Jasi sirijjukira naye bw'olyogera mmanya nti lyeyo lyennyini. Omufiirwa husband of the deceased, ab'oluzungu bamuyita husband of the deceased. Abafiiriddwa essemwandu naye bajja tunenya kankiwandiike naye baba nanvuma gwe ssemwandu naye nga bwe tebaagalira dda muyita ssemwandu yabeera zawuju, eyo nasiibu zawuju. Oba era kimu kyakuna kisobola okufunibwa abakyala oba omukyala. Abakyala zawujaati, abakyala era kisobolwa n'okufunibwa ng'ali omu. Kimu kyakuna omukyala era asobola okukifuna, ogwe omugabo ogwokubiri. Kati omugabo gwaffe ogwokusatu guno gumu, guno gwakubiri, guno gwakusatu. Mugabo ky'omulala tulina emigabo 6 gye twalaba. Kimu kyakubiri, gane ku kimu kyakubiri, kimwagala kituteekawo byonna tujja bireeta. Kimu kyakusatu, katugende ku kimu ekyokusatu. Naye kimu kyakuna ekyera kibadde kiddako hakika tekyalibadde kimu kyakubiri mu tarutiibu ennungi. Kimu kyakusatu kitambula na kimu kyamukaaga. Anisfu tugende tuteekawo nisfu. Tuteekawo nisfu. Kimu kyakubiri gwe mugabo gwaffe ogwokusatu. Kimu kyakubiri ekyo nno mugabo gw'abantu bana bokka nno basobola okuwera 5 abafuna kimu kyakubiri. Kimu kyakubiri be bano wammanga. Asooka tulinawo azawuju, omwami omufiirwa. Mwamuyise ssemwandu? Ssemwandu asobola okufuna kimu kyakubiri, ye zawuju. Owokubiri muwala w'omugenzi. Ye bintu. Owokusatu bintu al-ibni, omuzzukulu. Omuzzukulu omulenzi gwazaala, omuwala azaalibwa ki? Azaalibwa omulenzi. Mu Luwarabu nabo babyanguya bamuyita bintu al-ibni, bwe batyo bamuyita bintu al-ibni. Owokuna mwannyoko ku taata ne maama. Mu Luwarabu bamuyita batya? Uktun shaqiq. Uktun shaqiqu asembayo uktun li abu. Mwannyoko ku taata yekka.
no bamuyita ukhtu li abu. Ukhtu li abu, ukhtu li abi. Ogwo gwe mugabo ogwokusatu. Tulina ogwokuna. Ogwokuna gwakuna gwokutaano gulwa 1 2 3 4 5 kimu kya mukaaga 5. Kimu kya mukaaga nga kifunibwa abantu nakyo bangi. Seeka somaawo bwe twawandiika. Maama afuna kimu ky'omukaaga. Maama afuna ddi kimu eky'omukaaga? Kimu eky'omukaaga. Mugabo gw'abano wammanga asooka maama. Tuba tutegeeza maama waani? Maama w'omufu. Owokubiri taata naye afuna kimu kya mukaaga. Owokusatu waladul ummu, omwana wa maama. Amakulu sisitawo naye nga mugatta maama yekka. Jjajja ku sayidi ya taata. Jjajja ku sayidi ya taata. Oba jjajja mukyala. Jjajja mukyala. Bintu al ibni, abazzukulu b'omulenzi. Bonna. B'omulenzi. Bawala oba balenzi bonna be bamu. Tetubamazeeyo. Guno omugabo gusigadde kaani? Ukhtu li abu, mwannyoko. Mwannyoko al ukhtu, mwannyoko ku taata. Yoyo mwannyoko ku taata. Afuna ddi ekimu eky'omukaaga? Akifuna ddi? Mwannyoko ku taata afuna ddi eky'omukaaga? Kimu eky'omukaaga. Mwannyoko ku taata afuna ddi ekimu eky'omukaaga? Seeka Kawuma. Seeka Kawuma. Alwarisuna lithudus. Bintu al-ibni. Al-ukhtu li-abu aw al-ukhtu li-ab shaqiqa. Ukhtu li-abu afuna kimu eky'omukaaga. Adam al-mu'assib wa huwa akhuhunna shaqiqat. Al-akhwatu li abu, seeka bannyoko. Si mwannyoko ng'ali omu. Mwannyoko talina waafuna kimu kya mukaaga. Al-akhwatu li abu. Al-akhwatu li abu. Al-muhimu bannyoko basobola okufuna kimu ky'omukaaga ddi bwe babeera nga bakoze eki?
adamul mu'assib nga tebalinawo omulenzi yenna, wa huwa akhuhunna shaqiqa nga ye muganda waabwe ku taata abagatta taata. Tayib, akhwat, tusigaze omugabo ebiri, ndowooza nsangule. Kimu kyakusatu, ogwo mugabo gwa maama. Maama asobola okufuna kimu kyakusatu. Abaana ba maama bwe babeera nga badde bangi basobola okwegatta mu kimu kyakusatu. Ani omulala? Gwa babiri. Maama we afuna ddi kimu kyokusatu? Bwe babeera nga bakadde babiri be bakusikidde. Ate bano bafuna ddi kimu kyokusatu? Bwe babeera nga bangi. Tayib, tusigaza bibiri byakusatu. Mugabo gw'abaaki? Gw'abaana ab'obuwala nga ki? Nga bangi. Oba ba sisters nga ki? Nga bangi. Gwe mugabo gusigadde. Guno abaana abawala nga bangi okuva ku babiri. Oba baani? Oba bannyina b'omugenzi. Tebawaddeeyo olowooza emigabo tugimazeeyo n'abagifuna. Bwe mbasussaawo kirabika bijja batankanako. Ebulayo? Lindako katono male okumalayo guno omugabo thuluthain. Lindako thuluthain. Male okumalayo thuluthain. Alwarithuna lithuluthi. Alwarithuna lithuluthaini. Albanati be baana, abaana abawala, ne banatul ibni, akhwatun shaqiqa bano bannyina, ne akhwatun abu. Ba mirundi ena basigaddeyo. Bano bannyina b'omugenzi ku taata yekka. Ku taata. Katuwaddawo bannyina b'omugenzi. Ku taata ne maama. Wano bannyina ku taata yekka nga babiri okudda waggulu. Basigaddewo wano omuteeko gumu. Abaana abawala ab'omulenzi. Amakulu bazzukulu, abazzukulu abawala. Abazzukulu abawala abaaki ab'omulenzi. Ab'omulenzi. Okwanye? Nikiri 5. Gumu 2, 3, 4, 5, 6. Seka giweddeyo. Kaakati ebinaddako nooza ngenda bagabira mu bugabizi. Kubanga kati baabu eddakaawo eyogera shuruutu kati obukwakkulizo mathala wano abakyala oba omukyala. Kati ereeta obukwakkulizo obw'omukyala ddi lwafuna kimu kya 8. Mathala ne bagamba adamu wujudi alfar'i alwarith. Oba la ino wujudiya. Wujudu alfar'i alwarith. Wujudu alfar'i alwarith. Kassa omufu abeera ng'ayina abaana olwo abakyala bano be bafuna kimu kya 8. Kati ate omukyala wano afuna ddi ekimu ekyokuna.
eno shartun adami wujudu lfarui alwarith. Omusajja ateekwa okuba afudde talina ki mwana, omukyalo afuna kimu. Kati ate ne wano omwami afuna ddi kimu ekyokuna inda wujudu lfarui alwarith, kasa wabeerawo omwana. Kati ate wano omwami afuna ddi ekimu ekyokubiri adamu wujudi alfarui alwarithi. Kati ne wano bonna bonna bano omuwala afuna ddi haafu, omulenzi afuna ddi, oba maama afuna ddi kimu ekyokusatu. Bonna baliko obukwakkulizo. Okiraba kakati kyobola bwe baba batuuse okuimplementinga okugaba, walina okubawo omuwalimu ne bamubuulira abasika abaliwo n'abawandiika. Kati omuwalimu obukwakkulizo bwateekwa okuba nga abumanyi nti maama waali ne bano weebali ne bano weebali. Maama afuna ddi kimu ekyomukaaga, ate afuna ddi kimu ekyokusatu. Okiraba kati omuwalimu yasobola okutunulira obuki obukwakkulizo. Naye nga wano weebuli bwe tunaaba bayingizaamu, olaba ebyo bitandise okubakola ki? Olaba ebyo bitandise okubawanvuwako. Bagamba alatil mas'ala mu elimu ya faraid, alatil mas'ala, mas'ala gawanvuye. Bwe gaba gano gatandise okubawanvuwako, tugenda kukomaawo. Elimu al-faraid tujja kuba tugifunziza nga tusigadde tatbiqi wiiki ejja kugezesaamu. Ayisha ejja tunaasoma kuba kugezesaamu kulaba tugaba tutya ne samare y'ebintu ebyo byonna bye tuzze tusoma mu elimu al-faraid. Ebisigadde ebyo tujja bisomesa bawalimu bokka ndowooza, kubanga waliwo emisomo egisukkawo. Kati nalabye omuntu omu atali musiraamu nadde nsomesa ku masala g'omuntu mu nnaku zino takkirizibwa, akkirizibwa okusalako njala oba enviiri. Atali musiraamu n'akomentingako kuwaga masala n'agamba eddiini tebaamu bukwakkulizo. Kati neewuunya, atali musiraamu afuna atya obudde obuyinza okuwuliriza omusomo ogwo? Kubanga guli omusomo gulimu irimu y'abasekafaadi, mulimu ebigambo nga hadha min mufradati ummi salama. Kati atali musiraamu n'omusiraamu wa bulijjo asale soitan ebyo byogera kati aba takyabitegera. Hadha min mufradati ummi salama, eyo hadisi ebalibwa min mufradati ummi salama. Guli omusomo gulimu kaifa najma'u baina hadha wa hadha, tugatta tutya hadisi eno neeno. Guli omusomo gulimu ebigambo ebigamba nga hadha hadithu mat'unun fihi. Akiraba? Kakati atali musiraamu obudde oba ebyaffe bibanyumira olusi okuwuliriza obuwuliriza. Kakati ebyo obitandikirawa? Obitandikirawo okuwa obudde bwonna. Oyisa otya obudde bwo nti owuliriza ebyo? Kubanga ebyo biba bisusseeko. Abasiraamu bagenda wa? Mu muzikiti. Abatali basiraamu bagenda wa? Mu kyaki. Abasiraamu basaba ddi? Lwakutaano. Abatali basiraamu basaba ddi? Lwa Sande. Eyo tuba tususseeyo, si gye tuba tuli. Eyo suba eddiini tuba tuyingidde mu bintu ate ebirala ennyo. Atuwala mas'ala imaamu omunene imaamu Ahmad ibn Hanbali gamusitowako. Imaamu Ahmad ibn Hanbali n'erimu y'ennene n'agende wa sekawe gwe bayita Abdurrahman bin Mahdi, muhaddisi munene, n'ambuuza sheekhe hadisi ya Ummu Salama egamba tetusalako nviiri na njala, ate ya mama Aisha egamba tukkirizibwa okutusalako enviiri n'enjala. Ki imaamu omunene kye yakola? Agamba imaamu Ahmad nyinyi fasakata, nasirika walamu yujibu alayya, natanzira. Thumma sa'altu Yahya bin Sa'id al-Qattani, nengenda nembuuza seeka wange omulala Yahya bin Sa'id al-Qattani, mumanyi munene asinga na Imam Bukhari mulimu ya hadith munene. Namubuuza imaamu Yahya bin Sa'id eno hadithi ya Ummu Salama etugana kusalako enviiri n'enjala, ate ya mama Aisha ekkiriza. Imaamu Sa'id namugamba dhaaka lahu wajhu wa hadha lahu wajhu. Eya Ummu Salama eyina weekolera n'eya Aisha eyina weekolera. Imaamu Ahmad n'agamba wa hadha alladhi aqulu, nange ekyo kye ŋŋamba. Ne babagamba batya? Ne bagamba nti anti eya Ummu Salama ekola ku muntu nga yasigadde awaka ng'ensolo teyagisindise kugisalira Makka.
oyo tasalako. Ate ya mama Aisha eri ku muntu eyasindise ensolo bagisalire e Makka bine njala. Imaamu Abdul Barri najja mangu ago n'agamba wa hadha al-jam'u fasid, engatta gye bagatta nfu. Wa hadha al-jam'u fasid, engatta gye bagatta ani gwata aqaba Imam Sa'id Yahya ibn Sa'id ne Imam Ahmad baddamu n'agamba engatta gye bagatta nfu. Era bwe nkulaga lwaki agamba nfu, kituufu kyagamba. Agamba Imam Ibn Abdul Barri Imam al-Maghribi yagamba omwaka gwennyini mama Aisha radhiyallahu anha gwanyumya nabbi gwe yasindikako ensolo Abubakar n'agenda nazo bazisalire e Makka, gwennyini ogwo omwaka nabbi yasala awaka n'asindika ne ziri ne bazisala. Tewaliwo na mwaka gumu nabbi gwe yamiisinga gwataasala. Kati bw'otugamba nti waliwo enjawulo wakati wasindise n'aweereza n'asigadde, byonna nabbi yabikola ku ogwo omwaka. Walamu yajtanibu shay'a mimma yajtanibu al-muhrim, n'atabaako kyewala kyonna ku muhrim byewala. Hadisi eri mu Bukhari na Muslim. Walamu yajtanibu shay'an mimma yajtanibu al-muhrim, n'atabaako kyewala ku byonna ebyewalibwa omuntu ali mu mikolo gya hajji. Hadisi ntuufu yo teriiko na kigambo. Era Imaamu Tahawi yali yatuuka n'okugamba eyo eri mutawaatira, ate ya Ummu Salama eri mawquufu. Kati mutawaatira ne mawquufu atali musiraamu mwabaki? Abantu babaki? Ebyo bintu birala nnyo kati ate si muzikiti na kyaki biri ku level ndala nnyo nnyo. Okiraba ekyo bwe kyagaana Imaamu Tahawi nga naye yennyini amaze okubamu ebituli n'agamba nti nze nsobola ozigatta. Yabamugamba hatugattire hadisi ezo ebbiri. N'agamba hadisi ya Ibn Abbas ng'agamba hadisi Amra, hatta Amra binti Abdurrahman agenda abuuza mama Aisha. Si masala ga katimbo abantu balowooza oyo omuntu ajja ayagala nnyo osomesa ebipya, bino si bipya. Amra abuuza Aisha kwaga masala. Amra binti Abdurrahman abuuza Aisha, guba mulembe kyogo nabbi yakafa, gwe mulembe Amra gwabulizamu Aisha nga na masala mama Aisha. Ibn Abbas agamba abantu beewale muhrim nga beyeewala. Aisha gala Ibn Abbas kyagamba si kituufu. Kati Tahawi yali n'agamba nze nsobola okugagatta, ne bamugamba tugattire. N'agamba hadisi ya Ibn Abbas kyali ategeeza ne mama Ummu Salama kyali ategeeza, baali bategeeza nti kaana la yajtanibu aljimaa wa ityani ahli. Baali bategeeza nabbi nti yali teyeewala kugenda eri bantu be. Hadisi kyetegeeza hadisi ya Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yuhdi alhadiya min almadina. Egweraga ngati walam yajtanibu shay'an mimma yajtanibu almuhrim. Ayo pati yali teyeewala kugenda eri bantu be. Kati ye Imaamu Tahawi bw'atyo bwe yagatta nti yali hadisi eyogera kubeera n'abantu be, si njala na nviiri. Kati abamanyi fata'aqabahu al-ulama, abamanyi bagamba Imaamu Tahawi yakyewagasse tekiriiyo. Imaamu Tahawi yakyewagasse tekiriiyo wadde n'akamu. Ne bamuddamu batya, ne bagamba Imaamu Tahawi soma hadisi yennyini ogiwulire. Walam yajtanibu shay'a mimma yajtanibu al-muhrim. هذا حديث هذا سياق يا حديث موجودة. ولم يجتنب شيئا بامغامبا بالنوصول إمام بغامبا نكرة في سياق النفي تفيد الأموم. حديث يغامبا ولم يجتنب شيئا نبتيه ولا kintu kyonna. Eyo siyaka eri mu mboozi egaana ng'ate akozesezza ekigambo shay'a. Yali badde asobola okugamba walam yajtanibu ashay'a. Singa yagamba bw'atyo ashay, kino kiba kimanyikiddwa, osobola tugamba nti yali ategeeza jima. Ne kasa yagamba shay'a, muyingiramu buli kintu kyonna kiba kiyingiramu. Kati tosobola kutugiramu n'otugamba jimaayo kaji yali ategeeza. Kati agamba masala atali musiraamu ng'ogakamentingako ogwatandikirawa nga n'abasiraamu ababulijjo baga nti seka ninda kisembayo mpa kisembayo nze kye ninda.
nze ninda kisemba kubanga n'ebirala bikyajja nga ishikarati ndala zikyajja mpitirivu weziri ngaeyo bwevaawo bala baleetawo eno naye babamanyi ne bagisala ne baleetawo endala nayo ne bagisala okiraba waliwo Sheikh Fadi wano waliwo Ustaz Doktor bamita Sharif yabuuza ekibuuzo nga kirikirya nnyo yagamba nti okusala ekisolo kiri sunnatu muakkada bimaana omuntu bwakikola si kirungi kireka watali nsonga bwakikola alhamdulillah bwaba takikoze fala haraja talina mutawaana eyo asulu ya masala n'agamba fakaifa shay'u alladhi laysa min ajzaihi yani laysa min arkani wala shuruti wala laysa min arkani wala shurutin wala wajibati yakunu awjabu minhu eyo sual tosobola jiddamu ne baba bakutenda irimu agambye nti okusala kati munzivunule nyangu kanchi bagondezeemu agamba ekintu kiri wali nga bakitulagidde okukola naye ng'okukola kwakyo si kwatteeka nnyo ekitegeera kati kijja kiti ekintu ekitalina kakwate na guno omulimu okubeera nga kyo kyatteeka nnyo n'okusinga guno omulimu okusala ebisolo si kwatteeka nnyo kati ate enviiri n'enjala nebibeera byatteeka nnyo nnyo ku muntu nga talina bisala okusinga guno nga tebirina kakwate na si sharutu si rukunu si wajibu kati yo sual niwe bakutenda tosobola gisimbulawo tosobola ogenda gisimbulawo naki kubanga ekintu omulimu gulina ebintu bino bisatu shurutu arukanu wajibat ne sunan okiraba kati ebikulu ennyo biri bisatu shurutu arukanu ne wajibat ne bino ebisatu kuliko ebisinga shurutu ne arukanu kati enviiri tebina enviiri n'enjala teziri mu shurutu za ku kisolo kiri kisala teziri mu arukanu wadde enviiri n'enjala tezirimu kati zijja zitya okuba nti zo ziri awujabu nnyo 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 okusinga omulimu gwennyini asulu y'omulimu ng'ate nagwo si gwatteeka nnyo 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 era Abubakari n'Umar waliwo emirundi gye baaleka ne batasala Bilaalu waliwo yasala enkoko n'abagamba bagambe eyo dhuhiya yange naye nga nkoko eba dhuhiya Ibn Abbas waliwo yatumya ennyama n'abagamba mugende mungulire ennyama gwe musingana mugambe eyo dhuhiya ya Ibn Abbas ekiraba Abdullah ibn Mas'ud yaleka okusala olunaku omwaka gumu n'agamba nze ndese okusala naye nze mbasinga okubeera obulungi ntidde banneiba bange okulowooza nti okusala kwatteeka naye nga nze mbasinga okubeera obulungi naye sisaze banneiba bange baleme kutowooza mbu okusala kwatteeka kati subhanallah omuntu atali musiraamu okomentinga ku ebyo walla weewuunya abantu abamu weewuunya abantu obuteepimira linda banakuba obufaananyi omuzikiti ne church Friday Sunday awo commenting nga bw'oyagala awo ng'omakinga ng'osaze eno batekawo n'essabo ndowooza nga bataddewo n'essabo ndowooza olaba beesibye endege ng'osaza okazze eno ku ndege naye ebimu yaako ebisukka ku ntegere ya bulijjo gwe musiraamu wa bulijjo n'esseeka waliyo seeka nga seeka ganze niize ekisembayo akati gwe atali musiraamu oyingirira ebyo ebintu tobiyingiriranga mwana wattu almuhimu gwaga masala ngera bwe tujja ogasomesaako enkya mu bugazi biri nera bwe nabagamba ababeera naffe mu darusi wali ekituufu kiri nti omuntu waba aleseeko enjala n'enviiri alhamdulillah talina musango newankubadde hadisi eya Salama bamanyi bagikubamu ebituli kubanga ekikulaga nti erimu ebituli Imaamu Musilimu yennyini yagiwandiika yennyini wansi waayo yateekawo ekigambo n'agamba Sufyaani baamubuuza nti eyo hadithi ng'abantu abamu tebagituusa ku nabbi Imaamu Musilimu yennyini yakiteeka n'agamba nti wa ana arfa'uhu Imaamu Sufyaani agamba naye nze ngituusa kyokka Imaamu kyakutereddewo ekyo wa ba'dhuhum la yarfa'uhu batu byateekawo wansi Imaamu Musilimu nti abamu bagamba tetuuka ku nabbi Imaamu Sufyaani agamba nti wa ana arfa'uhu nze ngituusa ku nabbi amakulu aba amaze okukutegeeza timbamanyi mulimu abagamba hadisi ya Salama era bamanyi bagamba nti hadha mawqufu an Salama hadisi eyo bigambo bya Mama Salama tetuuka ku nabbi abalala ne bagamba min mufradati Salama ye bimu ku bigambo Salama bye yeeyawulira yekka
nga teriyo sahabi mulala yakyogera. Abalala ne bagamba anna umma salama lam tasma aljuzu alawwal min alhadith, teyawulira kitundu kisooka ku hadith, kubanga nabbi yali akhataba almuhrimina, abantu abaali bagenda mu mikolo gy'ehijja, kubanga abantu b'e Madina omwezi bwe gwabonekanga gwa Dhulhajji nga bo batandika emikolo gyabwe, kuba baalinga bava wala. Kati bagamba juzu alawwal min alhadith yali eyogera kwabo. Kati nabbi n'alyoka agamba nti omwezi bwe guba gubonese ogwa Dhulhajji ne gulabika wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wala adfarihi shay'a, yali ayogera n'abamuhrimina. Kati ebyo byonna bigambo biri kweyo hadisi. So akallu shay tugamba muntu waba azireseeko fabiha wa ni'ma, abatadde nkola sunna bagitadde mu nkola bina ala hadha alhadith. Wamma oli waba asazeeko enjala n'enviiri fala shay'an alayhi, talina musango gwonna era tavunaanwa muzina ennaku, aba tavunaanwa. Ne bw'aba n'asala tuwogera ku anaasala, ate ataasala tuwogerako ki? Ataasala tayingira namuga n'amasala, tuwogera ku anaasala yennyini. Ataasala ate ye wa ddembe, yo aliisa buti nga ba China. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Haji Masudi bitegerekese. Barakallahu fikum.